Omuwarabu akiguddeko oluvannyuma lw'omwana we gwe yakera ku makya okwezaalira okumweggyako n'amwegaana omwana n'aba nga akkiririza mu mukozi oba gwe tuyise kadaama nga ye gwatwalanga maama we. Kino nno ekintu tutera okukirabaalaba abakozi bangi nnyo abakola friendships n'abaana b'ewaka oba abakozi bangi nnyo abakuzizza abaana b'ababoosi baabwe. Ffenna tukijjukire nti nno abantu baneeno beeganya abaana baabwe akoma kubeera naye mu lubuto naye olunaku lwamuzadde obuvunaanyizibwa bwonna bwonna obw'omwana agenda bukwasa omukozi. So omwana agenda okukula nga omukozi gwategeera ng'omuntu amwagala, ng'omuntu amufaako, ng'omuntu gwe yeesiga, ng'omuntu amulaga omukwano. Ebiseera ebisinga omwana oyo atuuka n'ekiseera nga omukozi amusingira maama amuzaala olw'ensonga maama Eva tabeerawo, maama abeera bize ku ssimu, maama abeera bize ng'atudde, maama abeera bize ng'alaba TV, maama abeera bize kwetala kukyusa ngoye kufuluma kirira eno kirira eri, abeera mu buliri kulinda musajja kwegatta naye nga tafudde ku mwana. So omwana ono yakirazeeko bakama be babadde omwana yakirazeeko maama we yabadde tasobola kukyebeera n'akwata essimu n'alikodinga akatambi kano. Wabula nga bw'omanyi abafirika nti omuntu eyalikodingiddwa abadde mufirika ye mukozi w'ewaka gwe balikodinze akatambi kano ng'abaana bamwesibyeko babagamba jangu tugende, omwana agaanye, jangu tugende, abaana baganye. Ate nga si ke katambi kokka, twalabako akatambi akamu nga famire eri mu kola challenge omwana ku mukozi n'abazadde, omwana agenda wa bonna ne badda ebbali ne batega emikono abaana bajje, abaana bonna badduka bagwa mu kifuba kya mukozi. Ekyanyiiza Omuwarabu muwangu ennyo n'abogolera abaana n'abagamba lwaki mugende eri ne muleka maama wammwe. Kati nno kyekiri wano ku lunaku olwaleero. Wabula nga ate mbadde nkyabanyumiza nti wogenda mu comment abafirika okuli Abannayuganda, Abannakenya, Abatanzania ze bakomentinze ku posti eno eyakoleddwa nga bannange sizansa muli mwe muli n'ababuuzizza katulowooze temugenda kutta muntu waffe olw'ekyo ekikolwa. Ne bababuuza ye mu likodinze waaki abawaddeko olukusa okumulikodinga. Singa omukozi yakedde ku makyala alikodinga omwana wa mwoyo mwandibadde temumutta nga temumutuga tubakoye okubanga mututta mu nsonga ezitaliimu. Mwerongoose, mulaba abaana abammwe be muzadde tebasobola kubeesiga, tebabaagala. Kati olwo ffe wabula komenti zino zibadde nnyingi nnyo ng'abantu bangi nnyo bazikayaniramu. Abamu nga bagamba nti wali Abawarabu abalungi abasobola okuyisa omukozi obulungi, temuddamu komenti nga bintu nga bwe biti. Abalala nga bagamba ffe tetusobola kwesiga Muwarabu yadde omulundi n'ogumu okusinziira ku biki bye basenga bakola abakozi. Kati gwe nga gwe awuliriza era agenda okulaba story eno ogenda jjuwaako ndowooza ki? Katumanye mu comment section yanze Sheila Adita. Subscribing ku YouTube channel yange, kwata mu notification bell buli video yonna gye tuteekako wano ebeere nga ekutuukako, ziviewing, liking ate commenting. Katugondeko mu katambi ke tuli mu kwogerako ate kyokka ebbanga lyange likyaliyoko katono. Baleese omukozi omupya oyo baleese oyo omupya oyo, kyokka mbabanja kati bano abantu ki kye banjagaza. Nange nnyina olemesa omukozi oba kumulemesa alina mulemesa agende. Buli lwobabanja balo bagamba ekonomi eno nayo yatuuseeyo nga yatandise ddi. Bino ebiwarabi nabimanyira nomumanyiira. Aiya nnyina omulemesa oba naye bimulema ani gwe bamanyiira. Katulowooze nti akatambi ako okalabye okeetegereza era okategedde bulungi. Igwe kati nga akalabye owa ndowooza ki ku ekyo ekigenze mu maaso? Gwolowooza omukozi ono ekintu ky'okuba nga yezzizza abaana ba mukama we kirungi? Okwemanyiiza ennyo abaana abo olowooza kirungi? Gwe okirowoozaako ki? Nze nga Sheila Adita blame yonna njiteeka ku bantu baneeno nti ogenda n'osanga amaka agamu nga abazadde tebafaayo eri baana. Tayagala kumanya oba omwana alidde, tayagala kumanya oba ayambadde oba yeebase bulungi, tayagala kumanya. Ekintu kimu kyayagala okuba nti yaali mirembe gye. Kasita yaalya ne yeebaka n'abeera ku ssimu n'agitoga, n'abeera ku TV n'akyalira emikwano, n'azunga mu kkubo n'atuuka n'okuwunya n'okuggwako kale omusana gwonna ne gumuggwerako.
nga tafudde ku mwana we ali ki, omwana alidde ki, omwana atukula oba tatukula. Omukozi yeyeeyiya n'agamba kati omwana alina okulya. Abamu ku abo beegaana n'abaana baabwe okusula nabo mu bisenge, n'akwata omwana n'amukanyugira omukozi. Nze nali ndabyeko omukozi gwe baawa omwana ng'omwana akyaliko n'ekirira, omukazi ng'omwana amangu ago yamugobye dda mu kisenge, amuwadde omukozi. Omukozi yasula n'omwana, yalabirira omwana, ate nga omukozi agamba nti abaana bonna abali ewaka yazzenga abakuza. Omukozi oyo yali yakamala mu nnyumba ya mukama we emyaka 12, yamusanga alina omwana muto atambula gwe yatandikirako okuyola empakwa kwabo bonna abaliwo. Nenzija ne neebuuza kati omugaso gw'omukyala mu maka mugaso ki? Ensonga lwaki omukazi ono bamuwasa ne bamuteeka mu maka mugaso ki? Kwegatta bwegasi, ebiva mu kwegatta tayagala kubiraba. Kyova olaba ffe tusiiba tubagamba bw'obanga okola interview imwe abafunye akadde ne batandika obbabuuza osobola kukola mulimu ki, n'ovaayo ne weeyogerako, nsobola abaana, nsobola okufumba, nsobola okukirininga, nsobola okwoza, nsobola okukola bino, nsobola okukola biri, n'obeerawo ne weererejja. Baamu ebintu ebimu by'otalina kukolako ng'abaana baleke. Osobola okunyumya nabo, osobola ozannya nabo, tobeemanyiiza nnyo. Omwana oyo agenda kufuuka responsibility yo, otuuka ekiseera ng'oyagala kumwejjako nga tolina bw'ogenda kumwejjirako. Abaana abamu abakozi babakolako nnyo emikwano ne batuuka ekiseera nga baagala kuddayo nawaabwe contract ziweddeko ne balemererwa ng'abaana bakaaba bukaabe. Omukozi bamutikka okugenda n'omwana n'apakira enguguzi. Nze nange ŋŋenda okukakkana ng'omukozi asigadde dda. Nze nnina gwe mmanyi abadde mu lino eggwanga lya Saudi Arabia emyaka n'emyaka, kirabika agenda na myaka 2 kuba natandika okukimanya nti ali mu Saudi Arabia mu 2015. Mumanyi maaso ku maaso, mwana wa senga wange mumanyi maaso ku maaso, naye ng'ekimulemeza mu lino eggwanga baana family yasalawo negamba kankukolere buli kimu osigale wano. Sente bamusindikire waka, bazadde be babawa buli kimu, ennyumba azimbye ewedde, bizinensi akoze, amamotoka agulidde baganda be bonna, lwansonga ye tasobola kuvaawo wano kuddayo waka amamotoka ago kugavuga. Ogenda okwesanga nti obulamu bwe babukwatidde mu kifo kimu wano eno, atudde awantu awa alabirira baana, akola mirimu gya waka, naye nga sente azikoze aziyina, asobola okuddayo ewaka n'atandika obulamu bwe neyeeyagala nga y'omuntu. Teekako okufumbirwa n'azaala n'abaana ababe, naye chance emubuze olw'ensonga nti yatuuka mu maka ago n'akola omukwano ogw'amaanyi ennyo ku baana ne bamwagala nnyo. Waaba taliiwo abaana tebalya, balwala, babanga abafiiriddwa.